Please. When you're talking to a professor, you must be audible enough and you must be informed. First wait, Kadima. You must be informed when you are hosting a professor here. A federation is a form of different association with a common interest. So psychologically, in Uganda we have only one association which cannot federate. Katoja kutekako moyo gokusomesa. Tulina association yemu. Tosobola kola federation nga tulina association zegase wamu. Kati wano ntandise okutekako moyo gokusomesa. Federation ziri nkugambye. Is a music. Nkugambye. Tosobola kola federation ngo ina association yemu. You can only federate when you have more than 2 associations over 3 over 4. Kati sanga tosobola kola federation ngo ina wuma. Ndikati Eddy Kenzo inokumanya ekintu kimu. Ndina federation gyaka ene yinzo butaba ombateeka. Wajja kuvayo ekisajja ekigezi nga kikaddima kiba twale mu mbuga federation emekola ki? Kubaawo. Kakati nga tonnakayanira kintu ekyo. Ba artist bonna bali mu association ezo. Nkulaga njagala tuka ku speak kubanga banjogera ogamba njogeza bukyali. Nti kyabadde kya buswavu nnyo. Eddy Kenzo okuvayo n'abukira buze siwoleza Bobi Wine. Amanyi kati ennaku zino engeri gye ndi ku side y'abanyigiriza mulowooza mpolereza Bobi Wine. Wabula ndi wano okwogera amazima ng'ebintu ebikola webiri. Nti tonnafuna association ezikola federation ate okayanira federation. Kati Kenzo yabadde akayanira ki? Federation mubuuza njagala mpe certificate ya federation. Is that federation tokola nansobi okumita president wanto because association federation teliwo mateeka kati tugenda ku gogo kadima program ya lero njagala tusomesa kadima bwe bali bakola fufa basoka mawuli nga tenabaawo bwe babaga mateeka wawulako fufa mu nkayana nti sports club vile ganyi jabe mguni baganyi kakati the logic is behind kati okumanya Bobi Wine aliko amafuta logically sagala muwa nati bwenjogera amafuta ngoseka Bobi Wine manyira kyali kama amafuta yakutte omugwana aguteka mu bulago Eddy Kenzo tigenda ofenensi ku kintu ekitaliwo ekiza lobutaba registered kati mampuliza buno bino bya bongo siri mu kwogera kabampane tonsinga kwagala Kenzo federation tebalina association zigenda kola federation ate bali registering kati with an interest of forming a federation. That is not a federation. And it's only one association which cannot federate. Kajogena mu luzungu lotegera ndabi kuloka togera Uganda. You cannot form a federation without association. Nada. I'm teaching you. This is reality. I'm teaching you. You can't federate when you have one association. Ate kankuulya ke kintu kimukadima. Nti ekigendwa kya Bobi Wine musajja mugezi. Amanyali amayoga federation yeno. Si bayimbi si bagirimu emabiri. Babi Wachi yongera ku ngamba government. Kakati mpuliriza. Nze tulina federation y'aba promoter. Genocide yatugamba ogikola. Yagamba abite kisimaize sogera na genocide. Tanjagala nga omuntu. Nacho nakutacha ati simukaka kunjagala sagala anjagale. Ne musebe tanjagala nga omuntu. Ne abite kisi ne babala mwabo babalunywa bebabiganinga. Zininga kiddole. Kyova ne mubukulembeze bawe sikola ki? Era sagala kubera mubukulembeze bawe. Sibikuba lwa mutima mubi. Sibikuba zibaida we sagaliza muntu kubona abona. Katono nnyo kadima tontwala speed. Ndi mu moyo gwa kusomesa. Sibikuba sagala bana Uganda mundabe nga tayagaliza federation zino. Nega kati omuntu ali behind these federations tayina bulumi wa bana Uganda. Kati matasobola kola federations nga bana Uganda tebajembule ensinze. Kenzo yandibadde asoka n'agenda ku ground n'akuŋŋaanya buli muyimbi n'abagamba buli bayimbi b'eggulu mukola association yammwe. Msiba mbyogera wano. Fusoka osirike kadima abayimbi ba Northern Uganda do your association. Abayimbi ba Central mukola association yammwe. Abayimbi ba Eastern mukola association yammwe. N'asooka n'ayita mu process y'okuforming associations n'alyoka ajja ku kibaita federation. Era neewuunya nnyo katono nnyo kadima. Neewuunya nnyo gamba nti tugenda kulwanira corporate nga tebamanyi na corporate kyetegeeza. Katono nnyo. Ate kakati obuzibu kadima. Ogenda kunvuga. Ate ero saagala otankuleba kubanga amwe professor. Professor wabanga asomesa omuwulirizanga n'oyiga. Professor wabanga asomesa omuwulirizanga n'oyiga. Tesobola kola federation nga tolina association. Kakati katono nnyo. Kati njagala ompe regional rep anti federation ba regional reps be balonda. Njagala ompe regional representative wa Northern, ompe regional representative wa Eastern, ompe wa Western, ompe wa Sonda balonda federation. Kakati ola kakati wenkukuba nga tojja kola edu. Njagala ompe
Ugandans, because Ugandans, you need to be kind 2 sticks of chiboko every day, because I don't know your reasoning. I don't know why you're reasoning. Sometimes you don't think and reason. You know what they call humanity? I know. Ubuntu. And I'm very human when speaking the truth. Nobody abused the Kenzo. Nobody abused the Kenzo. Because they abused the Kenzo, he never reasoning anga ateka yo post. Kwaga Bobi Wine yavuma Kenzo. Bobi Wine taitenga ku Kenzo bega. Bobi Wine yogera ku federation. Yeah, yogera ku federation. Ate yali amugambe ekitufu. These people are users. They ever use theirs. Bajja akabanga gwatoleta empumi. Bakozesako. Batukozesa bayuza tebayina. Bobo kasakola ngoli w'amaanyi nga Kenzo. Nga baga katumale mu value. By the way, government yeni mukuta bitone nga Kenzo. Kenzo has been one of the best. And he's still abade muvubuka anga ili promising. Ngagana afuna za awards. Kati za awards afuna kati bamala mu value. Umanyi babe basiza kusene suits emyeze 3. Uchikaide of federation abayimbi jibe bakira. Federations must be formed legally, professionally, respectively. Don't make him to speak English today, because I'm very annoyed. Tugende kumpe okati batusomesa abantu na niba banagala ngo singo mpeda chika 10 at least no dayo bana Uganda bayige professor tamala gasomesa bakusomesa bwama go nanti George abaga break ino kubera dachika 3 program nonje naika dimajita abantu bafa Zemba joko mvumaganya mu bantu time ntono. People they want to learn about what is Professor Bajjo is talking about. You want to learn about what I'm talking about. Sir. I'm a real professor. When I die, you repay tribute to me. Just give me whatever you want to give me when I'm still alive, because I'm going to give President Heaven a big headache. Ugandans, I have to fight for you. Instead, you have to join the cause, because when you don't join the cause, you will suffer, your kids will suffer, your grandparents will suffer. No one is safe. You see, my friend, Miss Sigun is crying day and night. Who are you not to cry? Eddy Kenzo is crying every day and night. Who are you not to cry? Even President Museveni himself is crying. He got tired of this country because the country is out of his hands. Now every Ugandan is the president on his own or her. His or her own status. Are you being what? Very, because I spend a lot of money on. But you have money. I spend a lot of money. You cannot be one rich in 1,000 poor. Because when you are rich alone, means you will have a burden to help others which don't have. So it's better clear the system. It's better inform the Ugandans to fight for their system, so that everyone. What about Wemde? Ngate babikiriza ku Bajjo Koganga doli government sola kutomeza Kenzo. No mugandi katoli president ngate federation teli yesterday ati teliwo. Byenjogera bitegereko bato bitegereka. Sanga Kenzo kiyandi badako n'abayimbi bashiba bonna. Bandi bagafitwagala offers za mweza sente. Kubanga bakola federation ya ba promoter. Ne batugaba tugenda basasulira mabanja ne ngamba Ronald Muyomba. Fitwagala tusasulira maya mabanja mutereze system kyabalema. Nakati certificate soko sirike nakati certificate ya ba promoter tevanga yo. Because soko sirike kandi matongo za. Kanzo kenyonyole nekati oja kunsikia kebika ompugula nyomanyize mpuguka uguka. Bwe manga tusappoint kanjiteke. Bwe botu abagamba tutwagala tusasulira mabanja. Twagala kuteleza mulimu promoter we kasese abenga ali ku system nti wajana ba abantu mu kisawe kasese nga system ye Kampala ya federation ekola kyabalema okukola era tubakulimba nga nti wali abantu abasobola ku federatinga nga balina mutima gwa industry omuntu wa federatinga nga alina mutima gwa industry bayinza okuba bali bana mu Uganda soko sirika kati Misa kisema kula Bobi Wine Silver Kyagulanyi John Segawa Baba ina international nebaga Bobi Wine osolo mukubira simu nga gwebba joli muyimbi akulaba naleka wali prime minister wa Bungereza Silver Kyagulanyi ateka yo obudde bwe mu art tasaba na sente awo nyini Bajjo mpuliza buli kyangwa kakade lesti soko sirike lwachi abantu bano temba wo obudde bani ba Kenzo ali kakati oluzanya kakati mpuliriza nti omuntu ali emabega wa federation bamumanya abadde mu projects nyingi Jerusalem sale mwagala nnyo taloza ati nwanyisa projects ze nti pioneer ba patron wa federation azenga alisoga omuyima wazo azenga alisorganizing music industry takola kirune kibuka abadda ayamba tumwebaza okutuyamba naye atenzo okumpa obusenta tompe dobo kubanga Bobi Wine simwagala ko sele Bobi Wine mwagala ko dobo segirinya yafune dobo ku Bobi Wine
mpuga yafuna ovanga ku muntu akuwedde okusiga ku obusente nti yalimba limba wano n'obusente ne mujja ne muchamuka ne mubugabala ne bugwawo encha ne mwekuba so singa Salim Sali yagala industry yandi badajje ekigambo sente mukamwa soko sirike kadima ndi musomesa ndi mu moyo tonkyankalanya nti omuntu anatereza music industry ya Uganda toina kulembeza bilioni 3 toina kulembeza bilioni 5 soko okyuse system sawa zino Kenzo katana kola federation yandi simyo ita sensitization yandi kunganyiza abayimbi ba Uganda bona pa region mumwado budo chikola tata chikoze kadi yagamba yaga sirika yagamba federation werize president edije study nedda kakati tutandise mpola mbuliza nedda si mpola tosobola nedda step 1 kanyimirire ndoza kati matokigira kugamba step 1 make sensitization kunganya abayimbi begwanga bonna nonya bakabako bebuzeeko nonya baliro pazo bebuzeeko mpuliza kadi mava mukuseka owulira nonya abantu obebuzeeko ompulira bomala okwebuuza nogamba bannange abaana bebusoga tukoza session yaffe bampadde ebirowoozo byabwe abaana be Northern Uganda bampadde ebirowoozo byabwe abaana ba Western bampadde ebirowoozo byabwe abaana ba Central bampadde ebirowoozo bakoza association zaabwe meka region 5 tongereko uma mother association then we federate yandi bade step 1 bakavumati bagenda kusonyo Professor Kenzo musomesa temamagezi kubanga tifede nzena bagamba tubala mu federation tusokoti kisomesa bana Uganda bajembrese tosobola kola kirunga abantu bakyagadde not mind banyivu baba nyivu baba banzita ati skin yakoza ati abannange jinja ne ejinja yafunye naye kati wali gundi abese yazijja revenue revenue awamba ticket za freedom city katosobola gana nobera mu mabanja ga revenue baki yaziwamba ati kati yegala yemanyi kati sayaba omuntu yegala sente nyingi era abe yabijjeyo ndowooza yakoze yakemu teyakoze jinja yo kaje bakola muyita abaana bayige